nze nalyawo nga ndi mbalala nebakubira akasimu nebagamba are you the one piece mbabazi kusanga lukunde gumewo awo nalinga omwami wange yatandise okunziza mu ssomero nga njogerako akazungu awo nga ntabuse nimugamba yes I'm the one I'm the one who sees sanga bagamba mama akwetaaga ne muzeeyi nibagamba mama woyani ate taata woyani nibagamba tukwetaaga wano mu State House. It was from elections. Hey. No yambale engoye zezebbeeyi ne bandeeta mu State House naamalamu ennaku ezi nga bankolokota bwe bati nibagamba ntuze mujenyi ningamba nange naye nga ndufarawo babanange ningamba nabo balimba nga banteekako omuntu ntabeere nga ndabya nibagamba naye piisi gyoli weetegeke bulungi nkyabi ningamba oke naye nga pulese kituma nga tibadduku kumakya nibatereeza omukolo ekiseera bwe kyatuuka basookawo abayimba abalala ate nga bamaanyi saagala kuboogera naye nga bamaanyi ningamba nze nga tebampita sigenda kuyimba kati olaba bayise ono kati bwe naamala nensutuka mpola mpola nengenda nendaba gundi pologulamu nimugamba nti nange nze piisi mbabazi bampise kuyimba nange njagala okole ki ompiti nagamba piisi mbabazi gwe mugenyi waffe gwogenda kuyimbira pulezidenti genda otuule katawo puresa niziizo ningamba wano kati ngenda kufa bulungi nga seewulira bambe nze asaasoma bannange naye bannange bw'okula ng'olina ennaku toyinza n'okweyikiririzaamu kati nga tuli awo pulezidenti n'akola ki n'ayingira tuyimbe oluyimba lw'eggwanga kati bwe tumala twagamba now we want to welcome our guest artist from Mbalala Peace Mbabazi. You come and sing for us Lukunde. Manange natambula State House yonna negamba kati nempulira obuvumu nengamba kati nze aliko kati neyambula kuno okutya nengamba kati kanyimbe ngone statement nengenda wali bali batadeko platform ey'abayimbi emizindalo yonna ng'ekusongamu bweti kati nempulira obuvumu nengamba katonda kino bw'obanga okimpadde kati kankikole nengamba buli omu ayimusa omukono ningamba you can wave your hand nze anti nali nga mbunoonya mbukulaminga nimba ngenda kwogera kano ningamba Lukunde egumewo ningamba pulezidenti tugenda kwagala mpaka lasiti kati nze najja nga nyina wano akagundi kange akabaluwa kaleeta nga njagala nkamuwe mugambe ebinduma omwami wange buli kimu kyonna naye nga njagala kawa mukyala abakazi bo banguwa okusegesinga abasajja okutoola kati nemala nengamba bwe naamala okuyimba nengamba njagala kusinkana pulezidenti nyina wano nankani CD ya Lukunde egumewo njagala kugyekwasiza pulezidenti ajigule kati abisirikale bonna nibagamba bati bwe bagamba tagenda kuyitawo kati munnange katonda pulezidenti nakola bwati omukono bwati nagamba mulekajje banange natambula nga kuva eri nga bakuba obugalo nze bwe natuuka mu maaso ga pulezidenti ngamba nokaba nensimba nagamba mwana wange humura omushiki wange humura ayimuka ositama hano yaningamba sigenda kutuula nanga bakuwa sente mmeka nabawe bampaye miliyoni enyumba yaffe yambalala gye twasooka okuzimba yanteerako haafu bahasi ono oluyimba olwo lwolaba olwo lwankolera Lukunde gumeho tuwali atalumanyi mu State House everywhere Lukunde gumeho abalwagala Maama Janet yayagala oluyimba olwo nansibira keeki ng'eyingana bwenti nagamba mugitwayire omwana wange kumakya mawulire nze ne pulezidenti banange piisi otuuse nze ate nga nkyali kataara nga sibitegeera kati abantu abantu batandika kugamba nti konkogo wa pulezidenti agiire yaata omwana atarasomere kakuzire kari hanuya kine siripa nze nakula nga mbonabona buli omwe nga ndaba mu tawuni awo
okiraba tubagamba avuddeyo atya agenda ate w'omukulu agenda wansi w'ennyanja nze abantu ne batandika okuzimbamu emitima mwana gwe nga simanyi kati mba ndi awo omuntu yakuliyetinga just akantu n'akateeka mu mawulire nagamba piisi afuuka musota takoma gufuuka guyonsa takoma guyonsa agenda wansi w'ennyanja era nze nali nga nvudde bwe nava wa pulezidenti nenkola concert bannange ajipu yonna yajjula bweti kati awo nibagamba nti nze abantu mbafuwa bwenti amaanyi ga wansi w'ennyanja mujje mu concert nengamba bwenti buli sonda ensonda sinyaze ensi nga buli nsonda yonna nga otunulayo nobayita nze simanyi naye bannange ekintu ekyo bapasita nga bambulirako enjiri nga mu kyaki nibagamba mwegendere temugenda wansi w'ennyanja mutandisa temutandika kwonsa emisota nga piisi naye yesu bannange ono abeera wala mu bulumi abeera wala kankubuulire singa yalukumpi nandimusise bwente nimugamba naye tolaba kyendabamu naye yandeka nenkiyitamu bamala emyezi ng'ebiri nga bakyanteeka mu mawulire kati nze nali simanyi nti ntunda bwe bali nga bafulumya bwe bati nze nga ntunda ebimotoka nga omusajja yangamba naye piisi twakulyamu ssente bannange ate ne baddamu n'okunkubira ne bagamba jangu otuwe ssente tuleke kukola ki okukwogerako ningamba kati erinnya lyayononese muwandiikire eddala bananga omusajja wange n'agamba tofaayo ngenda kukubeererawo era mu mikwano gyange gyenyina mu nseeno Ashaba Jackson is my friend. It is not my husband even, is my friend. Nasooka okwekalakasa nineemenya nempulira nzigwawo naye bwe natuma omwoyo omutukuvu nakakola concert mu Mbalala bannange abantu bajja nga bakaaba tulina okugenda wa peace ate munange abalinga bakola bwetu bebali abali bagamba abikola naye kati bajja mu kifo ekirala mu kifaananyi ekirala nibagamba peace bye bamuteekako bannange sigamba nti Mbalala yokka nedda buli muntu yenna kati music nina obuyimba opya waliwo n'akalimba kennakuba kakwatayo Godfrey akamanyi ng'okwempara ejiririho eketengamizi airuhanga nikwona nyenyete ng'embabazi zawe omanyi luno oluyimba lwenakuba olwa empologoma ya Yuda yabikumbagaza olwo oluyimba nalukuba nga ndi mu muyaga ogwo